Karama TV kojja mate. Olwaleero tugenda kutunuulira ku nsibuko y'amajini, ku nsibuko y'ebisiraani, ebyokoola, mitwe gy'ennuma, mpulira kamunguluze. Ebintu bino bikuyingira bitya mu mubiri? Wenna Kadaama ali eyo ng'olina obuzibu, ng'olaba ebintu bikujjira, yeeno ensibuko y'ebizibu ebyo. Era njagala tumanye Abawarabu luddawa we babikuteera ne bikwambala, era osobola kubyeggyako otya n'eddagala ngenda kulibawa. Bakadaama bangi bafunye obuzibu mu nsi z'Abawarabu. Olinajja n'akugamba nti omutwe gunnuma, kamunguluza nnuma, nzunga, sitereera, buli wentunuulira oba ku TV njagala mutwe gwange gwagala kwabika. Osooka nebuuza lwaki e Uganda tebyakulingako? Bwe neebaka nina ebirooto ebibi, nzuukuka ngugumuka, ebintu bingi nnyo Bakadaama bye mufuna mu nnyumba z'Abawarabu. Mulina okumanya nti Abawarabu abamu si bangu. Abamu bayinza okuba abangu naye Abawarabu abamu si bangu. Ng'e Uganda bw'omanyi nti waliwo abantu abangu n'abatali bangu. Nga bwe mulaba nti waliwo Kadaama asobola okugenda mu nsi z'Abawarabu n'akomawo nga bwe yali, naye ne wabeerawo abalala n'akomawo nga ensiko ze baazigyamu. Mukkirize ng'ebintu bino, mumanye ng'ebintu bino gye biri. Omuntu awuliriza story n'awulira nti oli bamuggyemu ensigo nga tekinnatumutuukako ba ku muntu we, akiraba ng'ekyolusaago. Naye bwe kikutuukako lw'omanya nti abaana baatugambanga, twabiwuliranga Kadaama TV. Kakati njagala olwaleero omanye Omuwarabu wa waakwambaliza ebintu bino. Ekifo kyokka Omuwarabu wayambaliza Kadaama ebyokoola, ebisiraani n'ebigenderako byonna ebeera ttooyi eyo yennyini gy'ogendamu. Toyireeti eyo gy'ogendamu mwe muli saayansi yenna akwata ku kubeera nga bakwambaza ebintu ebyo by'olaba nga bikulemeredde, by'olaba nga enfa toggwa mu buzibu. Ttooyi eyo gy'ogendamu noweeyamba, n'okolayo ebintu byonna by'okolerayo. Mwe muva ate ekintu ekikwambala ng'omaze okugenda ate n'ofulumya. Saayansi wa ttooyi naye tugenda kuba mugamba. Kijja kitya omuntu n'ogenda noweeyamba n'ofuluma ebintu byonna by'oba ofulumye, oba ofuse, oba okoze ekintu kyonna, ate bw'omala ate ne bikwambala ng'ofuluma mu ttooyi eyo. Era tulabe osobola otya okwetangira ebintu ebyo ne bibeera nga tebisobola kukukwata. Njagala mwegendereze ttooyi z'Abawarabu ezisinga mubeeramu obuntu obuwunya obulungi. Obuntu obwo obuwunya obulungi bw'otalaba ne bw'otalaba bateekamu ebintu byabwe. Ne wabeerawo ttooyi ezimu Omwarabu n'agamba aginyookeza. Tewali kyanyookeza mu ttooyi, anyookeza bintu bye. N'akugamba twala akantu kano kanyookeko mu ttooyi, kanyookeko wano. Ebyo byonna bibeera bya bulimba, oba weenyookeza oba weeyambaza bintu. Tokkiriza kukola bintu ebyo. Bwe kibeera nti kutambuza bintu binyooka, ye abitambuze. Tewajja kutambuza bintu binyooka mu nnyumba z'Abawarabu. Bw'aba agamba nti abinyookezza kubeera nga yeeyongera emikisa, ate lwaki nze mbitambuza? Gwe kennyini ayagala emikisa, bitambuze mu njuuyo weeyongera emikisa. Nze gyange ndigisanga e Uganda. Toyireeti eyo buli kizibu kyonna Omuwarabu kyayagala okweyambulira era akyeyambulira eyo. Ssente z'akuwa z'atayagala obeere ng'okolamu ekintu era aziteeka eyo. Ekizibu kyonna kyonna kyayagala okukola era akikolera eyo. Kyova olaba wano e Uganda baana bangi b'osanga nga bali mu ttooyi eyo bakola ebintu byabwe nga bwe bootegedde, naye ate Omuwarabu tasobola bikolerayo. Kyova olaba Omuwarabu bw'agenda mu ttooyi eva aba ayambadde
ne bw'aba agenda kunaaba ogenda okulaba nga saawa yonna ayagala kubeera nga yeteekako akagoyi naye ate ffe bwe tubeera mu ttooyi n'obeera nga wenna weeyambudde nga bw'oyagala n'ogenda mu ndabirwamu n'otandika okuzinira mu ndabirwamu endabirwamu eyo ennyini nnyini gy'oziniramu nakyo kisiraani kyakubiri. Wali olabyeyo omuwarabu azinira mu ttooyi? naye mutunuulire bakadamba bameka agenda mu ndabirwamu n'aziniramu neeraba ebbeere neeraba bbuti oba yeeyongeddeko obunene okitegeera n'odduumu bakadamba bona nyinza okugamba 99 bakadamba mubikola n'endabiramu eyo ya bulabe obwereere bwo bw'olaga mu ndabirwamu byebizibu bweyongera okufuna. Endabirwamu y'omu ttooyi bw'ogigendamu tozinira mu ttooyi toyimbira mu ttooyi genda mu ttooyi kola ebyokututteyo naaba mala okunaaba weesibeko ttawulo bw'oba oyagala kusenya amannyo senya amannyo ng'endabirwamu egyosenyezaamu amannyo weebisseeko. Mu ttooyi omuwarabu mwakolera sayansi we yenna. Mu ttooyi omuwarabu mwakolera sayansi ye wenna okuva ku ttooyi gy'otuulako okutuuka ne ku ndabirwamu gyeweerabamu bw'oti. Tulina ka vidiyo ke twabaleeterako nga Kadaama naye ku luno yaddira essimu n'agiteeka mu ttooyi. Yalaba biki boosi we bye yakola mu ttooyi. Yali tayagala kubeera nti amulinza olwa bwereere bwe naye olidaba ttooyi wano wootuula naye munda eno wabeeranga eno wava amazzi munda eyo owalinga akannya ttooyi naye munda wa ttooyi owalinga akannya akeetooloola. N'alaba omuwarabu n'aba erina ebintu ebya green n'abiteeka wansi eyo Kadaama gy'atuuleko. Bannaaye mwegendereze mwagenda balamu mulina okubeera nga mudda nga muli balamu. Kati no kyekikolo n'eddagala buli bw'ogendanga mu ttooyi ng'oyingira mu ttooyi kino njagala okiwulire ate okikole. Buli bw'okeera ne buli bw'oba ogenda mu ttooyi katusooke kyokugamba nti okedde abalabu bakyebase funa omunnyo nga mutono ne bwe gubeera mutono teeka mu mazzi bw'omala okuteeka mu mazzi mansiramu ogambe engoba ebisiraani byonna ebyali badde biva mu ttooyi n'obuzibu bwonna obwali badde buva mu ttooyi eno. Ttooyi eno ngiyingira kweyamba era nsaba kikoma awo nti nno ngyeyambiramu era okweyamba kwange nkutwala ng'ekintu ekikulu eno mu ttooyi eno. Nsaba ebizibu byonna ebiri mu ttooyi eno nneme kubifuna wabula nfunemu ebirungi ebigirimu ebyokubeera nga nsobola okugyeyambisa nenfulumiramu mu bulungi. Ekyo ne bw'okikola buli wiiki kuba buli wiiki oyinza okuba tosiimuula ttooyi ate gwegendezi bw'oba omansa omunnyo guno mansaako ku fulo omanseeko ne ku bisenge budooti butono nnyo ne bw'oteekamu buteesi bugalo bwoti obugalo 5 n'omala n'obumyansa bwoti nyiikamu obugalo 5 omyanse wansi mulundi gumu 2 then era okwatemu omyanse ku kisenge gumu era okwatemu omyanse ne ku kisenge ekirala mirundi ena gimala ojja kuba ogobye ebizibu byonna. Omuwarabu ne bw'anaakulunga atya mu ttooyi omwo ng'ayagala kweyambula bintu ayagala kubikweyambulirako tebigenda kukwata. Mubeere beegendereza muwulirizenga bannammwe ebintu bye bavaayo ne babagamba kuba bw'onoogwa mu buzibu oyinza okuba nga tojja kufuna chance egenda kubeera nga ebagamba. Mbagambye Omuwarabu ekifo kyasinze okulungiramu ebintu bye n'okwagala ebintu by'okukwata ye toyireeti eyo gy'ogenda n'oweeyambisa. Ttooyi osobola okuteekamu eddagala
n'obeera nga naawe ebintu ebyo tebikwata. Lyangu nnyo, tabula mu nnyogo mutono mu kakopo, teekamu obugalo bunnyikemu, mansa wansi ne waggulu. Lwaki tumansa wansi ne waggulu? Waggulu eno kitwala ebbanga okubeera ng'osiimuula ku tayiruzi ezibeera mu tooyi, naye ate wano oyinza okwesanga kyangu nnyo okubeera nga okusiimula, oyinza okubeera ng'osiimulawo buli lunaku, naye ate ku bisenge tojja kusiimulawo ku buli lunaku. So akati omunnyo ogwo gubeera gukyakola ki? Gubeera gukyasobola okubeera nga gukyakuyambako okubeera nga gukola, nga bw'oterabidde n'okubeera nga osaba Katonda buli lunaku. Sabanga Katonda akuwonye ebizibu ebiri mu nnyumba eyo. Naye nga mumanyi mu nsi waliyo Katonda, ate tumanyi waliwo ne shaitani, waliwo ne sitaani. Osobola okulwanyisa sitaani ate era neweebaza Katonda, era n'osaba ne Katonda. Kojja mate tujja kubeera nga tweyongera okuddamu ku mboozi endala.